Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbeere nga mbawa ku ddagala mmwe abakyala nammwe abaana abawala, naddala mmwe abeetaaga okubeera ng'okyalira ensiko ng'oteekako obuntu bwobwo. Ligenda kubeera ng'okozesa eddagala lino, ligenda kuba likuyambira ddala bulungi. Gw'atandika osobola oddikozesa, gwe naawe alinako ng'oyagala kubeera ng'ozongerako naawe osobola oddikozesa, ate era naawe azirina nga zaakona osobola okubeera ng'oziteekako nga zeeyongera okugenda mu maaso. Kati n'olwekyo bw'oba otandise nkusaba obeere ng'otandikira ddala. Bw'oba otandise okusika, sikira ddala okumala nga wiiki 2, wiiki 3, mwezi, myezi 2 ng'obuntu bwo obukolako bubeere nga buvaayo. N'ekirala enteekateeka gy'oba weeteeseteeseemu nakyo kikulu nnyo. Batandike okubasika ng'oli sirias. Ekyala eky'okubasika kyagale omanye nti buli kanaku nja kubeera nga mbasika, ate basike mu nsiko entuufu etali yakupapa, kuba buli wona bipapira bijja kulema. Beera mukkakkamu, beera mugumiikiriza, abalongo bajja kuba bagendako bulungi nnyo. Kati nkusaba ofune eddagala lino, nkusaba ofune ssere, funa ssere ng'awerako, ofune muko weewumbe, funa muko weewumbe naye ng'awerako. Muko weewumbeko oyo abaako otuggwa gw'otufumita gw'oba ofuna, ofune ekibwankulatta nakyo nga kiwerako, teeka mu ssefuliya. Nkusaba oteekemu otuzzi oba amazzi, teeka ku kyoto, tokosa eddagala eryo litokotere ddala nnyo, litokote lijje, musigalemu amazzi nga matono. Ddira amazzi ago nkusaba ogateeke mu kantu ebbali gabeere nga gawola. Kati bw'omala okufumba eddagala lyaffe eryo liteeke ebbali. Kati soose naawe ng'abalongo bo baakona baalemera ewantu wamu baakulema okwongerako, nsoose naawe bw'oba omaze okufumba eddagala eryo lye nkugambye, nkusaba ofumbe amazzi ebbali amalala agabuguma. Bw'omala okugafumba kwata akatawulo akalungi, kateeke mazzi ago agabuguma oba agookya, egamba gakole gabeere nga gabuguma bubugumi. Teekamu akatawulo, beera ng'oyisa ku buntu bwobwo obwakona, beera ng'obunyiganyigako n'amazzi ago agabuguma, beera ng'obuyisaako buyiseeko. Bw'omala okuyisaako akatawulo akabuguma, beera ng'osiimuula abalongo bo bakale bulungi. Kati bw'omala okusiimuulako, nkusaba oleete eddagala lyaffe eryo lye twafumbye, kwata mu mazzi ago ag'eddagala, kwatamu nga bw'osika obuntu bwobwo. Bagenda kubeera nga batambulira ddala bulungi nnyo, bajja kuvaayo, bujja kweyongerako. Kasita onaabeera sirias ng'obasika. Ebiseera ebisinga abakyala abamu mulemererwa okusika abalongo bammwe, kugamba ne mubeera nga mwetaaga kuyambibwako. N'olwekyo abalongo abo singa onaaba obasise ng'okozesa eddagala eryo bajja kuba beeyongerako bulungi nnyo. Gwagamba nti baakona baalemera mu kifo kimu, beera ng'okwata mu ddagala eryo eno nga bw'osika. Kitegeera abalongo abo bagenda kubeera nga beeyongerako. Kati gwe abaagala okutandika obutandisi ng'oyagala kutandika kubateekako, oba oli mwana muto oba oli mukulu, kati ate ggwe bino bye nsoose okwogera n'otabikola, naddala ggwe omwana omuto atandika obutandisi, just funa ofunye eddagala lino lye tufumbye, ssere, muko weewumbeko n'ekibwankulata. Kasita omala oddifumba liteeke wansi liwole, beera ng'okwata mu ddagala eryo eno nga woosika. Bajja kuba bagenda mu maaso, bajja kweteekako bulungi nnyo abalongo, olw'ensonga nti ggwe abatandika obutandisi naddala ggwe omwana omuto, ebiseera ebisinga abalongo bangu wogendako, omubiri gwe kisooka guba gukyali muto, ate ekirala obeera tonnatandika ebyo bya kikulu, kuba bye bikyasinza okubeera nga bizaayo abalongo abo wamu n'okugenda mu nsonga. Kireetera abakyala abalongo bammwe okubeera nga baddayo. Ky'oba olaba tosobola obbasika nga bawanvu bulungi, ne wayitawo emyezi 2, 3, 4 n'olaba nga abalongo bakendedde. Ebiseera ebisinga buli bakwebakako abalongo abo bakendeera, buli w'ogenda mu nsonga abalongo bakendeera, buli lw'ozaala abalongo bakendeera, ate era buli w'oyambala empale yeekumiime kukwata ennyo n'ebukwata era abalongo bakendeera. Kati n'olwekyo obeera oteekeddwa okubeera nga wayitawo ebbanga oddamu n'obakwatako, oddamu n'obateekako, era ggwe abeera ayagala okubeera ng'obakuumirako, ng'omaze obbassaako ng'oyagala kubeera ng'obakuumirako. Kati ggwe n'owookozesa omuzigo omuganda gujja kukukolera, n'owookozesa olive oil
kwegamba oyiro naye abajja kuyamba bulungi nnyo gwabeera abakuumirako obukuumizi ebyo biba bijja kuyamba n'otanoonya nnyo ddagala lya njawulo kwegamba gwe just mu kisenge kyo beera ng'oteekayo omuzigo omuganda gubeereyo oba ka oyiro konna kooba ofunye kateekeyo mu kisenge oba omubisi gw'enjuki kati olaba nti wayiseewo emyezi ng'esatu ena osobola okubeera ng'oddamu obakwatako ng'obongerako n'olwekyo abalongo abo kikulu nnyo obeere ng'obakuumira kate ennaku zino munnanga abasajja babeera babisaba omusajja akubuuza nti lwaki tewakyalira nsiko nze mbyagala n'olyoka nno otuuyana nabyo okubeera ng'obiteekako n'olwekyo mubeere nga mubateekako bw'obeera ofunye obudde kigenda kubeera ddala kirungi ogenda kubeera mukyala ajjudde byebimu ebireetera omukyala okubeera ng'oli mukyala mujjuvu naddala mu nsonga ezo ez'omu buliri obeera mukyala wa njawulo obeera ng'olina abalongo bwe kityo bwe kiri bye nsobodde okubeera nga mbabuulira ku nsonga ey'okukyalira ensiko eyo mubeere nga mugyettanira kambe whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo whatsapp namba yange eri 0778734 yeeyo whatsapp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba